waliwo ebintu byebakola nga abantu tebabimanyi nti nno bitwaliramu obuvunaanyizibwa. Omusango awo gwe nali nsomako juzi nga oli yaguza byonna bye biggwa n'agamba nze simanyi kusoma simanyi kuwandiika, n'olwekyo endagaano olulimi olwakolebwamu nze saategera byakolebwa siritundangako nga ssente bukadde 15 amaze okubulya bwe wamala okuggwawo oli atuka okutwala ekifo kye n'amugamba okitwala ngaani nze sikuguzangako nti endagaano yiino ne bagenda mu kkooti n'agamba kkooti nze saasoma simanyi kuwandiika simanyi kusoma n'olwekyo endagaano ebirimu sibimanyi. Kakati waliwo etteeka erirambika endagaano ekolebwa ng'omuntu amanyi kuwandiika na kusoma. Etteeka eryo lirina bwe lirambika endagaano eyo ekolebwa etya? Ekibuzo kiri nti ennambika eyo baagigoberera? Era bwe tewagigoberera kkooti era yeebuuza ebibuuzo kubanga LC yaliwo mu ndagaano eyo. Kkooti yatuuka n'okubuuza ani yayita owa LC? Omuguzi gw'ojja ne LC oba oli wennanyi bw'oba ozze naye era oli omuzeeyi yagamba nze no LC sinze namuyita ng'agezako kulaga ebigenda mu maaso ndiye teyakola ki nti teyabimanya. Olina okumanya obuvunaanyizibwa bwa kuguza. Yeetaaga olukusa lw'abalala. Ayinza okuba yeetaaga olukusa lwa mukyala we nga kyagguza family property. Ayinza okuba nga yeetaaga obuvunaanyizibwa bwa beneficiaries nga kyagguza ye administrator. Ayinza okuba nga kyagguza ttaka lya Bwakabaka nga yeetaaga olukusa lwa Buganda Land Board. N'olwekyo ebyo byonna bitwalibwa mu due diligence oba obuvunaanyizibwa bw'oyo agula. Kkooti zeetegese obutayamba oyo yenna atakola kunoonyereza kumala